kalweleko mutabbiza olunaku olwaleero tumanye kiki ekiriyo. Hello? Nyabo. Wanji sebo. Uliote mkwano. Yendi sebo uliote. Bampisi Abdul tebukoza kadima na mayanja ne kabogoza kupita fema chintabuli ky'omuziki mkwano bakuyitani. Sebo nze bampita Nusula. Bannange mwebali na kunkubira bulijjo njagala munkubire. Okay. Njagala kunnyamba. Buzibu ki Nusula? Munnange tata wange ankwana. Wanji? Tata wange ankwana. Akuzalia ddala. Tata wange omuto. Bamuyitani tata wuyo. Tata bamuyita Jafari, tata Jafari addira ddala ku tata wange ye nnyini tata wange bw'avaako tata Jafari yamuddako naye ankwana. Kati olwatuuka Munnange wali mulumbe kati tata nga nsanga yasanyuka n'abamu mwana wange bulijjo nkunoonya biki angudde mu kafuba asudde nga nsaba ennamba. Okay. Kati nkunsaba ennamba omuko olumbe luggwa tuddeeka kati nze nzireka mba ndi awo muntu laba message soka naweereza message nayi ngenda okuba olunaku oluddako nga mpeereza message ali nkuweereza no message za kizabuseegu kitaawo oyo mpulira message za buseegu ampaana beegera kino na kiri nze nfudde kati manye ekyasinze okuntengula omutima message yasembeyo okumpeereza eggulu. Message yabadde egamba ki? Yagambye mukwano buli lwe nkulabako kuba akafaananyi nga tuli ffenna mu buliri era nampeereza n'akayimba kano akagutujja kaneeno. Owaaye wangi kitaawo naye kakati kankubuuze gwe wamulaba otya nga muli ku mikolo yatunula atya lwe yakusaba ennamba? Era nga bw'onoolaba omuntu n'osanyuka omuntu gw'oludde okulaba nga bwe kati nze manyi oli taata wange sinako ebyo era yasanyuka musagi zinsusseeko za buseegu njereere ku nze natidde n'okuteetata nga omulamba okutandika okuŋŋamba ebintu ng'ebyo omusajja kagagambo nze simanyi nakumanya. Kale kati mukubire ogambe taata ye Jafari. Tata Jafari. Kati mukubireko Jafari tulabe tovaako ku ssimu. Ndi sigenda vaako. Kale. Omwana ali ku kizibu. Hello? Wanji? Mwami Jafari nkulamusiza ssebo. Kale ssebo. Naye nkulamusiza. Bamutabu tebukoza kadima na mayanja ne kabogozo likubita fema ekintabuli ky'omuziki mutabbizi. Waliwo obuzibu. Kakati ekiriwo mwami Jafari. Ssebo. Lwaki mukolanga ebintu ebibaswaza? Sebo. Omuwala gw'okwana nga si wa myaka gyo lwaki mweswaza okutuuka nga ku ekyo mwana muto olina n'omuyita ebintu ebitajja ebyo. Mwana ki byogezaako okwoga? Sebo kankubuuza ekibuuzo. Omanyi muntu gw'okwana gweweereza message n'omugamba simanya okubisaamu obufaananyi nga muli mwembi mu buliri simanya n'omuweereza n'akayimba akamanyiddwa nga gutujja. Oyo Mega yani? Mega kineetagisa kunyonyola kutuuka. Oli Mega muntu mukulu mukwano gwange nga nze ngera omuntu ng'ensonga ezaffe muntu mukulu ate kitugaana kubeera nga tulina ekyama kye tutuukako. Kaakati Sebo. Leka naawe Mwami Jafari saagala otubuzeebuze. Wanji Sebo. Gweweereza messages tumumanyi bamuyita Nusula muwalawo. Nusula? Nusula muwalawo muwalawo akuyita tugambye akuyita taatawo omuto. Nusula. Wanji? Nusula muwala wa muganda wange Jamiru. Yoyo Nusula. Olimba. Omusindikira message ez'obuseegu omukazi otunaye kimususeeko ne kimuyitirirako. Tekisoboka naawe. Owaaye wali awo. Wanji? Wali awo? Wali wano. Osobola okumpa nenjogerako naye. Kamukuwe. Nusula. Wanji taata. Ya Rabbana la hawla wala quwwata illa billah. Wallahi. Kiki yabadde namba lowooza nkyamu. Kale katufune banaffe amasimu tulabe mukwano gwange ensonga nga bwe muzibulidde. Halo. Wanji? Kadima. Sebo. Bane mwebale tuweereza. Kale. Ono Yasini Kawandula bigambo.
kyovola tetujja kuggwa kusanga abaana bafiiridde be basudde mu bakubo nga bataata abagwenyufu bangi nnyo maama amutwale ku poliisi yeekubirira enduulu okusinga okubeera n'ekyetere. Kawandula bigambo kale webale nnyo Yasin Kawandula bigambo. Bed FM Adena. wanji Wale kwele. kale munaffe Una prosembeni. yet prosi Niba nange nsemeri kuki tuli kuki. Why? Naffe tetumanyi kye tuliko. ensi yatabuka. Bed FM Hello, wanji kadi mawale kuwele. nawe okuliriza. Edward wa People Power enampulizo. Yes sebo Omusajja agwana kumusiba mayisa. agana musiba mayisa. Kale mbeera bwetyo bweri. Bed FM Kulukadima wanji nobale tumereza kale nti wakaya biti sagale nakase bana abantu babadde batya abantu bagwe bugwidalu kale webale nnyo munaffe bali ddala bannange bwebitwe bibadde olwaleero. ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera ezo zigenda kubeera ennyimba 9 ezisinga okutya. namwana mwana manyiddwa nga Grace Can agenda kubanga ajjaku wano legenda tumanya kyekiri bannaffe tubagamba nti mubeere bulungi.